Mbotya baba bagamba batya ngabayite balina tabbu tukesa lukya tukutuuseeko yenze yenyini origino yeggwani Bamweyana Omuyaga the incredible Kasiyano wadida crocodile nanta wunyikamu okakasa si wunyikamu nawe ero kimanyi ekyo soko tuwemu akapera mu byokola ngenda bawawo nga tunatera okuwunzika nga tunatera okuwunzika ngenda okubasumulira mu kitegeere nenga bitambula bitya tebirina tabbu tuliyo tubazoganya mpola mpola omuntu ayagala okumanyako oyinza omweyanjulirako Bamweyana yani kuba bangi bakugobera ku TikTok oyinza okuba oyina birala byokola Bamweyana ye musajja tasobola kwogera kikyakola naye nga wakabi gwe musajja wa TikTok ayina kalina eyaddala nga si bigambo omusajja alina amaka aganyirira gatudde ku lusozi kuliko ennyini obikola otya naye maanyi g'abajjajja soko tubuli abantu bagamba oli musamize nze ndi musamize era musamize yasamira emmandwa zonna mandwa ki gye wasamira nyingi nnyo so azimalayo naye nga omusamba gwange omukulu era ye Bamweyana yani naye oyo musambwa naye gwe akuba tunagendamu ennyonja gwambi wanvu nnyo tujja kusobola kubinyonnyola bimalayo naye ati abantu bayinza okuba eyo nga bagamba Bamweyana okufuna kalina Bamweyana yakuyamba okukola ki naye n'agamba kakola ki kuba ayinza okudda eri nabba n'abeera e Saudi nebigaana nabba omuwalabu n'akola ati abantu bagende basamire olaba kati ne bakadama babeera ku byeyo ne bavayo tebalina yadde ebibiri naye kati fe abavubuka abato bwe tukolawo tebasobola bba okukkiriza nti kino ekintu kyagundi kuba ye emyaka gye giba gyalemererwa bwe kityo bwe kiri naye nga Bamweyana obitandika otya ebintu bino ebyembeera y'ensi wasomerako wa somerako Quantiles Primary School liriwa liri awo Kirimya Masaka nze ndiwe Masaka nze ndi mwana wa nzala yakuno amannya amatuufu yeggwani naye amanya gange sikogera mu kamera kuba abasajja bano bamanyiira nnyo bwe wavaawo n'oddawa somero kiri waddamu Islamic bayita lero Kirimya Islamic lisomesa ddiini zalifu zonna zigizo zesawo nazikulani okyazisobola soko tusomeremu alifu zonna nze masoma zeswati nga kandi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin bingi amanya ga Katonda kulu a'udhu birabbin nas zonna atahiyatu byonna bovayo second ogattako ko hayi ekirimya twawulirako nti wayimbako kuba ennyimba nyingi twawulirako ennyimba za Bamweyana ali nyimbira bajjajja bajjajja kati wawanika nabivaako olugendo lwa music lwali lutya tunyumizeemu terwali lwangu kubanga betukola nabo tebagala tuteekamu wali okola nani mimbi bamwita yaba Masaka mutajiserandi nate simunenya nnyo bambi kuba italinamu kasente kati yakulemesa endongo teyannemeza naye kati nalaba effort gwe nateekamu mu kusooka naye nga temuli mulamwa nga ne hiti tezivaayo kati oluyimba lw'omusango gwa lubeerera lukubye kati lubeereyo mu masabo mu mbiri naye edda lwali telukola ki kyeyo kyennyini naye nga bba abayimbi b'e Masaka beeyisa batya be walimuko nabo abayimbi b'e Masaka tebalina mulamu olw'ensonga bo bamanyi kyova balemeddwa okuba basita naye okera ne weezuula nogaa naye nedda kati wano Katonda wanteereddeko wenina okutulugunyiza ensi bwe kityo bwe tukikola kati bano abayimbi b'e Masaka tobawo ku magezi ga TikTok kuba TikTok ndaba promoting ennaku zino abayimbi bafana tebalina ssente kyekisooka ate n'ekirala bazalawa abayimbi tebalina ssente ate bazalawa ate abandi bayambye ku bwereere babataaseeko babayisaamu amaazo kati onaabe otya waakabye nva kuffe abali blessed nti osobola okuyeeya kati nga ku TikTok n'ogikuba kati mbatulugunya mbayisa bubi nnyo nga tuyingidde olugendo lwa TikTok luno olutandika otya nali awo olunaku lwali lumu waliwo omwana ametablisha cash tendaba ka video ku status ya maama ngamba kiki nga TikTok sigimanyi nenjigulawo nabakuba video emu lwakuba yali mbi saagasobola jjogera yali mbi ebigambo byange ebyedde oba wandabako nali muzibu nnyo ate ebyo biveeko nakayimba ke nakuba kazibu tekasobola kukoogera kuno wadde nti baite bamanyi luzungu naye nga tosobola kwogera kuno kuba kali kayimba nga kawemula Okay. Kekandeeta.
ke kakuleta kati okwefuula Bamweyana Omuyaga incredible agamanyi ogajjawa sefuula nze kenyini yenze Bamweyana the incredible nze ndi musambwa ndi musambwa gwennyini ogwa Bamweyana nze siri muntu wa bulijjo naawe naye mbakola babiraba nti siri wa bulijjo TikTok eno kuba bangi abagiriko TikTok abamwe bamalira data abamu bagifunyemu abamu bagyevuma TikTok eno mulimu obugagga oba temuli mwebuli butya bwofuko wakabi basobola okuyita n'okuba obulango nakwanza sikuba bulango sagala kummanyira nanti musajja kuyita nakuwa kalango nakuwa emitwalo 2 nga tokasobola kugula nsawo za sementi ziwera 6 sibakolera nze mbeera mbali abayimbi nga olaba bafana kukata nakuwa kakadde nakagenda weyagale eno TikTok abayimbi abayisize ku TikTok music atambudde nnyo oba bakuba hit kyenjagala omanye abudde buno platform eriwo etambuza omuziki abatannakizuula kikyobawa amagezi bana basoke babe n'empisa ekisinga obukulu mpisa bana bembe Masaka twandibayambye kuba bantu baffe baganda baffe naye tebalina mpisa TikTok gwojenyumirizamu ofunyemu biki nfunyemu erinnya naye sizifunanga mu ssente sityawo anti ze tebannefasa olwedde nze ndi mugagga ne bugagga kiboyina kuba abantu obagamba oli mugagga mu TikTok kati gwe lino nettaka lyonna bweriti egana amaka aganyirira bwegati gwe bizanyirako olwali n'omuntu katasobola kuliisa mbwa ze liisa zi German Shepherd okikola otya naye kuba abantu kyebeebuuza nze ndiko amaanyi g'omwoyo guli omusambwa gwennyini ukabwejumbira gwe gubikola nenga omukulu Bamweyana abantu baagala okumanya ku TikTok eno omuntu ayinza okufunamu TikTok esasula oba TikTok tesasula naye osobola ofuna ebirabo ng'okubaziira live ne video zo ziba nga zinyuma bakuwa ebirabo bijjamu ssente ogenda ku PayPal nobijjamu ssente ogenda mu banka n'ozijjayo kale osobola ofuna kuba kati osobola okukola video nefuuka viral ne bajja nga bagisasula ebirabo ababa bagirabye okitegeera olina baba bataddeko 1,000 omulala 5 omulala 12,000 okwekula ng'ofunyeyo emitwalo nga giryoshi naye si buli omu nti bawakabi tebabamanyi tebajja kufuna birabo n'okubeera ku live nga tukubye live nga tukuba live abantu basobola okuwa ebirabo osobola okubeera n'ofuna omuntu nakuwa ebirabo nga bya mitwalo 4 n'ogenda ali mu banka ku PayPal n'obijjayo bagamba Bamweyana nti olina entalo olumba nnyo abantu ab'amannya mbalumba baali bakusibyeko oba bansibako ani alikusibye bamwita Miki tomumanyi Miki seems to be funny yansibako naye yakitegeera sezannyibwako akusibira ki yajasi yakuloninga mbu navuma maama we naye nga wali bunafu yekuba jje yagenda n'agamba YouTube omusasudde miliyoni meka 5 kati ate nakuba screenshot neerabye nti ka point kali akasembayo ku mitwalo 5 ffe twagala tumuwabula ate nanyiga bunyiizi twamulabisa ati tolina omulezo lwaki beesoma ebintu ebibatalina kati ku TikTok kuno entalo z'okoze olina kyozifunyemu ensonga lwaki era onnoonyeza entalo ze nakola ensonga lwaki onnoonyeza ne ku ntalo zino ku TikTok ani gwosinga okutyako ku TikTok Sharifu Iga yani wali musajja mpangulukufu Iga Sharifu wali ndoza musajja kuno ku TikTok asingako n'amaanyi ane Uganda nawe gwotya wentya gwe mmanyi nti asobola okukusabula nawe notaddamu kutambula ku street ze Kampala oba ze Masaka ku TikTok era Iga yasinga promoting ennyimba oba gwe si promoting nnyo nnyimba anti tebalina ssente abayimbi naye kati Iga ye promoting nnyo mu by'ennyimba onosobola ogenda ku page noteekako Iga Sharifu star n'omulaba nja mukuleeterako olunaku lumu newe bubankya TikTok ogyevuma ogiyingira sigyevuma ate twalinawo akawunti yo ne bagyokya bwali buzibu ki akawunti yange bwagyokya aliwo omukazi awo yansasula akasente muteekeyo nga malaya atunde kati nga mpa ku mugabo kati nga bamugula emitwalo 5 nga ginangiddeko nze nfunako 2 nga yafuna 3 nga olunaku nabo bafunye abasajja 5 ye nga abasobola ati video nereeta obuzibu abasajja ne bakukomya
kati eno account empya eri etya edduka ayaya ate kati ngesinga neeri esinga ya dada neeri kubanga ba video ne kubbe mitwala 3 buli kanaku ana omanyi ekitegeeza wano ku TikTok content ndaba wakyusaamu kuba wali ovuma naye kati content ndaba mumpimpi atanyuma anti account yali ekyali mpya nga sinza soka gitekako muliro nina soka gitekako obuwongo nze ati zemanyi okubala TikTok kati abalala tebamanyi kyovula nga nabakubye mwezi gumu nemba nga ndi mitwalo 6 kati ngenda musanvu just omwezi gumu teri ne batya nnyo aba TikTok buli mwana dangu ne wakikozo nembagaba nange simanyi naye nga content magezi kubanga nze mmanyi okubala obudde bw'okupostinga ninga kati gwe ali ku kamera nga gwambuuza ngenda kukolera video neji posting zineji kutera mu draft nezitaka ko za hashtag ne gaji posting obudde bwebuti otaginge mu erinnya lyange kyovula nga wenkola omuntu naye collabo video ekuba nnyo abantu ne baga ikali zange zibadde zitambula neji bongo ene chupa gyobera nayo buli ku live eriko ki nze nina omwoyo ogunywa era abantu bakimanyi si banki bagamba nina omwoyo ogunywera kera gwe gubera gunywa ekyenge era singa ntamiira ne kati era mbeera aire ku live bagamba nti tolya mmere tokola nkola live ng'oli mu kulya mmere onywa bunywi anti tosobola kubeera ku live ng'olya bano abaana ba TikTok bamanyiira nnyo bano abaana oba olina bakuba bukubi tobalaga kisa kati bobera kongo yakunyiza zandi zemboloki nga bamanyi kimu ku bloki nga nakusabula esi kyasabulira ku page yange kuli direct mbalinda ku live wano ne bajja kuba nkuba live ne bakungana ne mbawa okay TikTok bagamba bangi bafunyemo obufumbo kiri kitya mbobwenzi buli ku TikTok abaana bano balina obuzibu bumu oli wakola video ne kubbe mitwalo 10 abaana bamanya afuse star naye nga akikoze omulundi gutya naye ovanga ku musajja akuba buli kanaku nga alina okutulugunya ate ne mutula mu sound ze ntandika okutambula ku TikTok nga baga eddoboozi lyani lya Bamweyana omulwana ne waba yagituddemu era oli amanya nti eddoboozi lyani kubanze content wange tebamukoppa wange namuteekako akagundi bw'ogijjayo video noyagala omutule ng'okuntetambula tesobola obongo bwa TikTok buno obufuna wa Yiga Sharifu ye master wo nze Yiga yeyandiita yakujja wa eno munyendo misali ku TikTok yandita bulesi ku TikTok kuba nasooka nenzira nengamba nzize ku TikTok nsooka evumani nga ndaba yikabejja nalina omukuba nanziriza akajine keggulamu awo awo nimba kubamu kividiyo nekitulendinga bagamba nti okuba ku TikTok oyina kusooka kulwana ntalo kituufu bangi balwana naye tebabisobola era kagambe ekigambo kimu kyekiringa bulaba abayimbi nti bangi n'eriyo omukisa nga oli bamutondako omukisa nti alina kuba ekyo si buli omuntu agenda kuba star tyagenda kuba wakabi empeke y'omukisa emu esinga ttani y'amaanyi empeke y'omukisa esinga ttani y'amaanyi nzumingamu nga nkogera bulungi empeke y'omukisa emu esinga ttani yaki ttani y'amaanyi omukisa gwekukola byonna singa abantu abantu bajeba batusinga emyaka batusinga obukulu nga Katonda yakutondera nti olina kuba kino nze nasagaza nafundamu emabega naye olwazimala bwenti ndozo ebintu mubira byenkoze nga tuzeeyo ku saidi y'omwoyo okubuweereza obuwangwa n'ennono olugendo olulutya mu buwangwa n'ennono kubanga abantu beebuuza omuvubuka walibadde tolimu ate okyenyumirizaamu leero emmindi toli nayo sinza sijateeka mmindi yange mu kamera kuba ensi yonna ekimanyi nti nnywa taaba obuwangwa n'ennono otandika ddi sijja kugamba kuba nali mwana muto nali mwana muto dda ebyankwatira kati mama wange yasinga okunfaako ennyo nagamba omwana wange ezannemesa n'okusoma mu lo nakola ne zinyamba byali basuubira nti ngenda kubeera bubi ate nafuuka wakabi ate nenfuna ne ssente kati nga tebakyalina kyebaŋŋamba nga balina kuŋŋondera nga Buddha Gautama kati bansinza businza nga Buddha Gautama ewamu oli wakomeko omwana nze asembayo ekitegeeza empewo zituula ku ggwe kati omuntu ali atamanyi bya buwangwa kikyoyinza omugamba kuba gwolozezzaako ku birungi by'obuwangwa n'ennono empewo zino bukkakkamu na bugumiikiriza
bukakkamu na bugumikiriza naye oba ne pressure nga nyingi oyinza okufundikira nga okungudde essere naye nga abantu bafunyemu kubanga abantu babuuza omuntu omutuufu nyinza kukolerawo empewo zange kisinziira buli omu kati nze sijja kugamba nti nze ndi bubi nze ndi bulungi kuba naawe amaka ogalabye mbugobera weewaana nebeera neewaana kuba lubaale yampa abateewaana kati yeri abasajja nakwasagala kubogera linnya wano bajja kunyigira bali wano masaka kumpi bakusinga n'emyaka bakoze ensonga beeraguza osegeera naye tukyabasinga nakati tebana kiddako tebana kyeyongerako n'obuzibu bwawa omuntu mutima mubi abantu balina ate kagambe kigambo kimu abantu okwefuula abakabi buli weefuula owakabi ngesayo tennatuuka tekisoboka kuba nze Bamweyana akakyali kimu nze sipangisa era abaana ba TikTok osiba mbagamba wano ne bagamba bannaye mukole baleme okupostinga ezitali zaabwe nga tasobola nakweyagalirawo postinga akapikiko oba akagaaliko olaba kati ba Fibi ndoza kati omumanyi kati kwali yali kwabani obudde buno Fibi akajjika eggudde lwakuba obuzibu bwe buli ku Fibi buli bumu sente zafuna omusala mutini olwadde yasinga TV amaanyi Fibi asinga TV amaanyi agisinga nawe amaanyi kati gogirabe wuwo ogirabe wuwo gogirabe wuwo zisimanyi na programu zibeerako sikulimba era bajja kunyigirira bweradde bakyazaako naye njogera amazima Fibi wamaanyi nnyo omuwala oyo waliwo omwana amita Donasi yakuba kati yaliko obudde buno ndoza ebintu ebitambulako tebudde buno ku media ku YouTube ndoza bijjudde ku TikTok obeera nnyo mu ntalo za Donasi omukubira n'oluyimba Donasi anti bamukuba ennyo nze next of kin kubanze sisirika nzo kuba paka lokakana kyova tebannenganga mu bigambo okitegedde tewali annenganga mu kigambo okujjako yigaika yayinza okundenganga yagamba nti sirika n'osirika nkita kuba naye muze bwasabula ate Fibi goyogerako oyo Fibi tavuma naye obudde buno ebigambo bingi bitambudde kuba buli wotambula page 2-3 osangako ebigambo by'oyo omwana omagamba omwana oyo TV musinga manya asinga TV amanyiza omulimo gwa biki nga bitegeera bibeera mu biwolokozo naye Fibi obudde buno abasinga kuba kati Donasi yatakola ebyaddala Donasi yatakola ensi yamukuba Donasi yaliwo kati aliwaabwe mukyalo alima bummonde bukoma asimbi okiyanna muka ali eyo simanya bayitayo bateno mbaki mbakozi muki muto muki mugisho oba muki nenga Donasi ensi yamukuba de na yalimo yagula akataka wa ploti 40 kwa 3 lwaki tomugamba najja n'aseesa Donasi yakati ye balogeeyo naye tebagala kulaga bo tebagala kwejjayo kulaga kyovanga basiranye buli wokweka obuwangwa bwo Donasi alina ebibugo mu nju zinagenda yewuwe kati Bamweyana ku nsonga abaana ba TikTok banyumize kuba badde batijja nnyo ne Queen we yafudde obuwangwa bamuyisiza mu mbeera y'obuki anti ne mbasuula mu video nimbagamba okubika mubika naye waliyo ku Uganda lwa Queen abiraba lwaki ujjo tebamwogerako Queen siza kubika Queen mwagazaaki ali bulungi maikesi kye bamuzikamu ne bajimpa mbanvudde mbwavu abaana balina kajanja bagala mawulire gatambula tekiringo n'omwana aliko kati obudde buno omuto yafa jjo bagano musondera obuyambi kyokka bwe yafaala rest in peace abamu ne beekaabya n'okwekaabya nenga ne lwaki abantu tebagala nnyo buwangwa bwabwe ate ne batijja n'obwabazungu babwagala nawe leka nze mbatubamanyi teri asobola kunvuma taliyo anti baba bakusse sikyalwana nabo bakimanyi ti nina abanwanira kati akadde kano TikTok nga bweri mwana kyasinga amaanyi obuwala ku TikTok Fibi ataddako tewali mulala batugamba brilliant muntu wo si mukazi wange ate ebusha simanyi kati kanguwabulira ekintu kimu
omuntu ayogerwako yaba n'amaanyi omuntu oba tebakyakogerako Fibi w'amaanyi era Fibi obudde buno kwali n'omulala aliko obudde buno ng'ayokya Mase bamuyita Mase oyo omuwala yavuma nnyo maama we badde bateeka ku TV ennyo Mase kwali star Mase star w'amaanyi nnyo ate Mase asinga ne Fibi amaanyi kyogamba oyagala vembo akadama ja asaba omulimu ku bukedde tebasoba muwa omulimu ogwabanoonya Mase star ne Mase ekyamunoonyesa mu musajja embeera yalimbi nnyo nnyo nga blas nga yeetunda yali yeetunda ku bibaala eyo naye ajja kunzita bana yali yeetundira awo Busega kati emusineka naga neyeeranga nafuna omusajja nga Muganda bwafuna omusajja nga Muganda omusajja n'amunyagako bye yali akoze kati Mase kyova yakyawa nnyo Abaganda kati ate gyali afuna naye era tafuna bulungi kubeera asigala afuna emitwalo 9 nga bakadaama lwaki tomugamba najja n'asamira ewaabwe Mase musamize era naye akyogera kati Abaganda yabasonyiwa tayinza basonyiwa oyi nantameggwa Mase tebamumanyiira star kati ngenda kulya ba star Iga Sheriff star MC Chumi star Mase star Patricia International star olira Tom D star Ndagire Kafumisa oba muulio Ndagire Kafumisa azine nnyo star n'omulala bamuyita Ashamire ate Miki nga simuuliramu Miki star naye mwerabira nti kata kyatulendingana nti kale star omanyi kagabe kigambo kimu kenjaga okusomesa abaana bano n'abagala okuba abakabe okwagala okuba TikTok kyangu sojje kuba naye olinamu akasente bagenda kusanga wango nga bakubuuza ebibuuzo mu muzigo gwo munapangisa kifo mugende ku biwooteri nze njagala oli akole interview ng'ali wuwe osegeera kati ennyumba yange kati bagenda kira bagambe era ekyamulemye naye nga sente zeerimu Kadama newakola emyaka 10 tasobola kuzikola sente zeerimu Kadama newakola emyaka 10 ene nyumba yange egobana na full figure fano mu Uganda aba faba jina ne full figure general full figure ngate tujirabanga kenyumba tanatuka kujiraga naja jibalaga mujja kukitegeera wakabista full figure ine kalina mugagga nnyo bilionia full figure ojja tutwale wa full figure jakutwalayo nenga byebyo kati omwana yagala kubeera star ku TikTok omwadde ekyo omwadde asi buli omuntu yatondebwa kubeera star abamu balina kubeera bagoberezi abamu babeere bagoberezi abayitawo tuyitewo babalengeranga ku TikTok batulengerenga bulengezi batulayikinge batuteeke ku sitasi zaabwe bagumireyo ebizibu byabwe tulina kyakubakolera naye kati tolina ssente naye oyagala kubeera wakabi atokera kusaba Katonda mpa obulamu mpanga alembere wakabi teri agenda kukulaba maani nasemba kulaba South Africa wali ononyeyo ki mu mwezi gw'okutaano South Africa lwaki obyogerako nnyo ebintu ebyo batesaga posting ate kyali kitye South Africa abantu tebakkiriza era se bagamba akomisema bagamba wa Zambia Congo naye nembeera n'ebizungu naye ne bagamba ali Congo era nga manyi ga TikTok musajja yaveeyo mu America Norway bayita Norway bamuyita musanyusa kwaleko ku TikTok mugagga nnyo nnyo omufubuka yajja n'omuzira nagwetya maama we video yatambula nnyo ogwo omuzira gwebe naye mmanyi gusaanuuka n'okusaanuuka kati yantwala nantwala eyo mu bifo yonna wa nambuza yakunkyakazaako nze ndi blessed nanti naye abakyala oli musajja mufumbo oba ndi mufumbo n'abakyala n'omukyala kati abakyala mbagaza ki abakyala balina ebiseera ate mwe bavubuka mmwe mbagamba ebigambo bino buli wonaayagala ennyo abakyala abangi ogenda kusiraana abakazi balina ebisiraani abasajja zakyekisasinza obateeka mu bwavu ebyo ebintu ebizibu byabwe ebyo kwana ate
mukyuse ku nnyambala omuntu obeeranga ewuwo obeeranga mu bishoti si bisira nti obeera mu bipale biwanvu nati biba byabwereere ebya kampuni ez'omupiira kyogamba bino byabwereere ebiki byogamba ebyobwereere bijozijozi naye nga ebintu ebyo byonna byonna mubulagera mu maaso entalo za tiktok tutandikidde ku lwa Bamweyana bamukuba nze gwe bakuba bwali Yiga Sharifu bamukubira kituufu mubbi oba Yigaye mubbi Yiga kifeesi abantu babuulira ku tiktok Yiga kifeesi Yiga Sharifu kifeesi kondo mubbi nnyo ne 10 bakifeesi bamanyi abali panda mubbi nnyo era tebamukubira bwereere ebyo nebizigira zozo n'enkovu z'olaba Yiga ebigere bino babitemako talina bigere bino bya wansi bw'aba wakana akunoonya ajje mu kamera approving ensi yonna nti alina ebigere obubbi bwawo yabutandika ddi nga tebamusiba kyali bwe kiti Yiga bamuzaala wali Lukaya kati Yiga yali abanye enkoko ewawe ku kyalo kati ekya ku kyalo bamuggyako emisiri tayinza kuddayo era yatambuza bigere mpaka Kampala nenga mubbi kati batuke Kampala abeera ku street gye bamutemerako ebigere nenga nga tugenze wa 10 mwana wa fulufiga oba si mwana we ani yesiba ku munne bali kale bateesaamu beeyiseewo naye kati ate nekisukka nemma ne beebulasinga ne bimanyikibwa kati ani yafunamu kwolwo olutalo tewali yafunamu ate ebyatta omuddi ne mukyalawe kubanga gosinga obimanya entalo za gundi tiktok zino ziri ku tiktok ebibaddewo olwaleero tomuddi era bannange ndooza simanye yaterako linki eyo ba tiktok mwenna bali ku live yange mugende munoonye page kuba njagala mulabe otono lwavuddeko kitomu agenda afuuka star w'amaanyi nnyo abakazi batandika omwettanira kati asuulawo mukazi we owewaka kati omukazi yamukwatidde embwenzi byaddala biringa byavikita kamenyi era byavikita kamenyi wabirabye nabirabye kati ne batomu ebiri era tomu luno olubaye lwalina wano mukazi yamutemye naye nga bamaze ne beesootinga nga bamanye ebyabagalana ffe tujja teekayo nnyo byaffe obakubiriza ki abafumbo obwenzi obwo kubatta omuddi abafumbo munywa nnyo omwenge mwerabira ebizibu balina kunywa mwenge kati olaba omukazi wakonyeeza goleo kiba za bbiya nnya zinywe byerabire nze omusiraamu anti kati tekyali musiraamu ffe twasoma eddiini ssebo ze nasoma kizo nasoma esana nasoma Kurani naye kati ndi musabo kitegeeza kizibu basigunywa ate nga nkozesa mazzi ng'obufumbo buganye ku yensonga lwaki Tomu yalwanye ne mukazi we butafuna kimukkakkanya ate olaba abantu abasinga bagamanyiza ennyo enjaga naye sinywa njaga blood mwenna mbabuulira sinywa njaga ate lwaki nga Bamweyana wanjaga nze sizinywa nze omuntu Bamweyana yenze bana kansoga ekigambo kyembanja tukiiseewo kubanga bw'ojja bakimbuza ku live naye nga nakigano kibagamba bano abaana baddira omusambwa ne beefuula omusambwa guli gwennyini osegeera bo ne baddira ne batandika okunywa enjaga Bamweyana ngambye enywa eki Bamweyana tasobola kugamba kunywa njaga ye alina okwenywera enjaga kuba gwe si gwe Bamweyana mbukanywe ku njaga ya jjajja lwaki otogamba kanywe ku njaga yange lwaki ogamba kanywe ku njaga ya Bamweyana baana mmwe mutegeere ebintu bimu ate mwene mmwe abalala bano beyambaza ebikutiya Soko yogere ku nsonga kubanga ku TikTok kuliko abeefuula nti basawo abaana bangi bafereddwa anti bwana abaana bayi basiru nnyo bala bomuntu nga ayambadde ekkutiya ataddeko seppeewo balo akutte media amindi ate abasinga mindi ze banyoza abatabaazi nno si Bamweyana abo tebamanyi mindi ya Bamweyana emindi ya Bamweyana entuufu yakwasaga jogera bajigira kunyiiga baweemu omusomo bawona okufeza yakulanga bolaba omusokoto guno kanti basinga tebagirina abasamiza abasinga tebagirina kuba tebamanyi bano abantu abasinga bajja ne babeera ku bikoppe
ebikwate kati yena afunayo ati kuba badde musabo ate omusambo agula kitegeera navunulayo n'obuloto najja navunula obuloto wano kati Kadama ali Saudi Arabia ajjukira alina ebizibu ali Dubai teba Kadama basiru tebalina magezi oluloto lwe ebiloto bibiri jajja mpe namba yo wasegeera bwe bamala okibba nga kijja kireka sente zange mwe ba Kadama nze temundekaniranga ate nabakola ne video ne mbagamba bwe bafuna ebizibu nga bajja ku TikTok nga bakola ki nga batulekanira naye bwe bafuna omusaala tebatugamba ko tufujo muki lwaki we Kadama bafuna omusaala temutuwa kati ba Kadama emitwe gyabwe tegikola bulungi kyage ngeje babeera mu nnyonyo obwongo bugenda ne busiimuka okay nenga abo abakola ebyo byobusawo ku TikTok kicho balabulanga gwe kuba gwe badde mbuwanga sigenda kulabula muntu kubanga Uganda teritegeera ne bwejirwa myaka emeka nabagamba bana si buli muntu nti agolaba nti asomesa ebyobuwangwa nakuwa enamba y'essimu nti mutuufu taba mutuufu si buli omuntu mutuufu kati bizinensi kati gwe Bamweyana Omuyaga nganze Bamweyana bwe bandaba nezija ku live nemba enamba yange banvuma mbu ndi musiru ate ngo bawane eddagala anti ze ninamu akasente gwolaba nga yeeranga tosobola kweranga ng'oli mugagga tosobola kweranga ng'okola bw'oba okola teweeranga abantu bakunoonya buki si bwe kiri gwolaba gundi yeeranga Bukedde TV baginoonya bunoonya balese Fibi tagenda kumalako myezi 4 omulagudde maze kyogera lwaki agenda kwekyawa tebasasula nga banno gye bali basuuna wali olina olutalo ne Suna Ben olutalo waliwo wakati wange ne Suna Ben wali wandagire kafumisi era Suna yakolera video ngagamba nja kukukwata nemuweereza omulimu nemuga Suna tugende ku parking be yatya teyajja Suna ntira ddala naawe nze nkuba jimu oli musajja wa Bobi Wine wa Bebe Cool siwagira Bobi Wine ne Bebe Cool simwagala nze newagira nzekka sina kyembyagaza kati agenda kunnyamba kiwe muwagira tena kyagenda kunnyamba bano abaana bazze mu bintu ebyobufuzi ne balimu okwekolerera future yaabwe nawawe balina okuba bali eyo bali mu ntalo zibalwana entalo zitategeerekeka ezitalina mulamwa osegedde kale ekifo kyewandikoleredde nobeera bulungi nokolera abaana bo mpagira gundi nze Bamweyana Omuyaga de incredible Kasiyano wadiri ampa sente gwe ngenda naye akola ki ampa sente gwe ngenda naye kinmanira obwereere bo bafunamu mannaye sana bigendamu ebyo nkubuulira amazima kuba kati olaba ku kyalo kuno kuliko abantu bangi naye kati nabo batandise okulaba bejjusa bagamba kale omusajja twakola waki bwe tuti biki bye bakola ku kyalo kuno bejjusa bagamba kasajja banne bayitawo ne bandaba nga ndi eno mukalina yange empoye sirise nti ninga kibanda osegeera nga tuzze kalina eno wakagizimbira emyaka emeka kuba bagamba ekulemeredde abaana ku TikTok kituufu ennemeredde naye njagala ojjukiremu emabega nasooka nezimba ennyumba eno nati si ntono nga bba we bakirowooza osegeera kuba eri 6.5 nene si ya miliyoni 5 si miliyoni 6 kati ennyumba enasooka negizimba wali godown yasooka wansi nefunamu otusagala nasooka nekolaki kati wano wezaba nazimana nenkomawo nagikuba kuva waggulu wansi era nga boogera tejja kuggwa emulemeredde kati ndiko finishing ndiko plaster nakati era bakyayogera ba blasiniga kuba bo emyaka gyabwe balema okugenda okutereeza obuwanga bwabwe babeere bwakabi bali mu lwentozi kati kuno kankugambe ekigambo kimu sisifu soogera bubi naye gwe gwomanyi nga big tiktoka apangisa neyiga
Iga tumuleke. Iga. Iga tu. Nani ze bugabe buli nedda iga tamu mujje mu mbozi. Temule tamu. Miki. Apangisa nawe. Ate motoka zalimu. Andi bana bali ekintu kimu. Bamanyi buli muntu alina motoka mba bamugagga. Nate ze bapostinga. Osagedde. Bana abana obuziwa cyane bakyalimu obuntu bw'abaana abato buli alina motoka abamugagga abawakabi muboyina motoka osobola kuba ne milioni 5. Nogenda n'ogisasulako n'ojango sasula mpola ne bagikuwa ngampya mu bondi siwe kiri? Bayigiriza. Siwe kiri? Milioni ezi nogenda mu bondi yakuwa motoka ngampya milioni 2. Nutandika okujoga mu city nga bosasula mpola. Osegedde. Ngatuze ku nyumba eno yakakuli yako sente ngammeka. Sizimanyi. Kati raba natunde motoka. Sente zali nyingi. Sisi kyazimanyi nazimanya kubulya. Kuba kati n'ennyumba ogiraba. Bulwemba nga ntandise ogikolako. Ngantandise ngakuttako kati gambe ngenda kati kola bwenti. Kati nga namaze follow yo waggulu eno. Kati ngenda kudda kweri. Nti buli wentandika ogikolako n'okuba nga n'obukadde nga 15. Nga bwe buli awo. Nga bo bwe buli kuba seminti wa bei. Seminti kye kizibu kale okusinga. N'omusenyu lwera mayinga mitwala 2 mugumu. Bakadama bakusondereko. Sagala ku njagala baita wisi ku pati. Bajje basonge. Bajje barayibulayi bagambe bannaye katuve ku kyeyo. Kadama kigo asinga okwepikira. Kadama? Ngogambo ya balinga basatu. Waliyo Maseravu. Maseravu oyo kubadde balaga kubukedde era. Niwabeerayo Ndagire Kafumisi. Niwabeerayo n'omulala Ashamire. Abo singa okutya. Boyagala okulaga ennyumba. Sibatya. Just bebana abawuliriza. Osegedde. Ate basanyuka nnyo success yange. Kati abennugu gye bali. Bane basinga ennugu ku TikTok. Kasiyuji. Waliyo omulenzi apita Kasiyuji omumanyi ne yakubya oluyimba nga gundi afudde. Nawulira omu promoting ate nti yali ayagala kuba president w'abaki. Nati na promoting naye Kasiyuji. Kati wetonde bwagamba nti bamulonde. Tebasobola kumulonda kuba kyovula kawuliro twakatta. Twabikola gundi. Vice versa. Kalulu tukajjawo. Kasiyuji oyo kifule. Kasiyuji kifule. Kasiyuji kifule. Ali mu bed space. Omuvuko oyo manyi yakola bya linga pusi. Omutwe gwakula ngogwa. Yamusanga ko mbuyembe ye Dubai Deira. Omusanga Deira mbuyembe. Kasiyuji kifule. Abona ayagala kudda asaba buyambi. Talina kyalya. Alinga Madubala. Madubala yafunye omulimo. By the way bali kuchimbuza kuba bibaddeko jeggulu nnaku zonna 3 nagobya abantu banne bonna bana abagobya baga Madubala go badde omuseseze ekyoto Madubala simumanyi mbulira bulabi mulabulabi simutegera bulungi nenga ba blast niga bali bana abana bamanyi mbuli agende ebweru mba bamugagga abana babona abonera ku kyeyo genda yolabe olwo kasante bali kuzi wifi bali ku union yao ku union baita batya union ku baniyaza ku union andi zisimanyiyo Dubai kati gwagenzeyo n'obalaba era gwabajjeko interview ennyo obalabye embeera gye bayitamu abaana babona kicho bagamba ababona Madubala badde abakabira myezi emeka yonna Madubala obuzibu bwali kati kansoke ekigambo kino nga sinabagamba kigambo kyonna Madubala yave wawe nga taterezeza mpewo nze zimubonya ne ku mutagenda kubeerayo bajja mugoba Madubala lwaki takomawo tasobola kudda atandikire nga toyalina capital wa mitwale 7 nga alina pesa nga 3 kati atadde atambuze eki alina kubeerayo navuga afadhali newafunayo capital nga kati kagabe ekigambo kino teri Kadama Saudi Arabia davaayo nga alina milioni 5
Chobola ashakama bazeeyo ashakama omuwulira oza kye kyamuzaayo yagala nafuna olulenzi olumulimba limba sente zonna zirulya nakata yaddayo kupatikana olaba bano simanya walokana akawala kateze okunyumyako ennyo kanje samire nnyo kashamira kazungu akagamba mbu simanya ennyumba nasikira nsikire ngate bagizimba buzi anti basiru butamanya tata wasikira kalina mbo balo anti kwe kwogera kati tata we ne mama we bambi baali banaku nga bavu nnyo bakuba mataffaali nga bali bulasi nga kuba mataffaali kati ye yalo tata we byagaana tata we n'omwana ebigaana basengayo bakojjabe aba oyo simanya Shamira Kazungu buli omu n'alemererwa obulamu bwe osegeera kati ye bambi alowooza nange bantunulira bwati nti nange nalemererwa buladi Shamira Kazungu ngugaba ebigambo bino saalemererwa familia yamwe eri obubi tosobola kukola kyeyo myaka 6 nga tolina dda akayumba talina kyayina okuva ku familia yabwe mabega bafaanana bubi nnyo anyiridde naku kyeyo kafaanana bubi nnyo nenganga kaziyombya basiru nga tumaliriza wakakirwowo abawagizi bu abagoberera abawagizi nze ne batampagirira video bagyesanga ku for you page nze oyita nfolowinze oba nfolowinze bajja kundaba nze Bamweyana Omuyaga de incredible Kasiyano Wadiri ne ani gwe wali ovumyeko n'ogamba nti kuno okuvuma namuvuma nakkiriza nannoonyesa mundu Miki namuyisa bubi nnyo nakati antya ate abalenzi obalaba kagamba ekigambo kimu nammwe mukoze mulaba ebintu bingi ne bano abaana balina obuzibu balaba omuntu nga balaba seri bamanya bawakabi nabagamba ekigambo kimu omuyimbi alwala ntandika okusaba mmwe abamusasula nga ssente obuki siwe kiri kati tukole kawashi sikati balona yavayo nalina ebiisa ebinene bamuyitaani oba yayiragu oba yaniyo yovininda gwe nowagaasa agatunguka alinga kwe banyiga omutwe bwalabanga ebwavu bumulumye ng'abuukayo nga ayekubya olumbi tetuyinza kumusondera nzirabe nalaba ku nnamba nateekako nusu eki 5 bikikolimo abayimbi bo muyimbi wo Dolini Mutibwa yalagawa Dolini Mutibwa ensiya Dolini Mutibwa by the way mwanyinaze ali UK naye Dolini Mutibwa music ya muumulamu bagaggawala Dolini Mutibwa mugagga Dolini Mutibwa ye mwimbi yakubanga zihiti ku hiti era we yagenda ne mukoddomi wange kinene ne bagenda e UK obulamu ne butandikirawo ne bakola ki ne bagaggawala ositegeera kati bano abalenzi bo badde muyagwa mugagga ate omuyimbi wo bafana yagwa oba bafana ade yawumulamu covid ng'ejja abaddewo kale kyekikusa bafana yakubya oluyimba olupya babawe abakyala babawe buli mukyala bamukoleki lero nalutambula ate ensolo twagikuba kati nga omanyi oluyimba lukuma ne luggwako kati nazzaako abakyala babawe musajjawo Kididi yalagawa Kididi nange Kididi mwali naye alina oluyimba lwayita lwalege lwalege lulungi nno yakyusizaamu ku nnyimba ye takyayimba bino byakuwemula kati yaleserege bwa mukwano era lugenda kujja bagenda dduulira by the way nekize kamire nayita oluyimba zizona dukusapolinga mawala kubajja kunyiga asaga nti sirumanyi naye nga nduyina bampaddeko gundi sample kamire nawe kyaliwo si kyaliwo bayimbi kiba osinga okutya ku TikTok n'ogamba ono omuyimbi gwe ntya eka Bafana tewali muyimbi gwe ntya mulala kati muyimbi kyomulala gwomanyi David yani kozi yakubya Africana abantu emitwalo 3 anti yani simujjukira tutalo kapapala mbadde sikyamujjukira bannaye anti tebacha bobo ni simuyimbi yali muyimbi ne kati ali mu byabufuzi ate kati nze byabufuzi sibiyingiramu era ze sisaba biwaga sana mwogerako simwogerako awakagamba akasemba nenga bannange tubagala nnyo we love you so much me mukole nnyo buladi muve mu byokwagala okubeera ba superstar
Gatolina de bibiri nga balaba TikTok bamwe okubola balina akamotoka ka milioni 10 n'otambula bate gundi wakabi gundi siwe bato bakola mu Uganda. Just work hard. Njagala okolerera omulambo gwo. Kolerera omulambo gwo ofe nga ofa bakujje mu makaago bakutwale gye bakuziika. So sikujja muzigo oba kujja mu kukika. Respect. Bamweyana Omuyaga the incredible temukyerabira.